Olwaleero ekisaakaate Gatonnya eky'omwaka 2026 ekyatandika nga 2 Gatonnya omwaka guno lwe kikomekkerezeddwa mu butongole oluvannyuma lw'okukulungula ennaku 9 bweddu nga kiyindira ku ssomero erya Hormisdallen ettabi ery'e Gayaza. Ekisaakaate eky'omulundi guno kitambulidde ku mulamwa ogugamba nti ensibuko y'obumalirivu okweyambisa obuntubulamu mu kutebenkeza obwongo era ng'omukolo guno gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'emmengo ng'ekulembeddwamu Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Essira ly'omwaka guno libadde ensibuko y'obumalirivu okweyambisa obuntubulamu mu kutebengeza obwongo. Kimbugwe Godfrey ku Hormisdallen abuulidde Nnaabagereka bibatuuseeko bukya bafuna mukisa okutegeka ekisaakaate ne yeebaza abazadde bonna abatutteyo abaana mu kisaakaate kino mu kiseera kino eky'oluwummula. Ekisaakaate kituyambye nnyo okutumanyisa mu Buganda, mu Uganda n'ensi yonna. Maama, tukwebaza okutuwanga omukisa n'abakozi baffe ne beegatta ku kibiina ky'abagunjuzi nabo ne bongera okufuna obukugu obw'okubangula abaana obw'okubangula abasaakaate ate era obukugu obwo bw'obawa basobole okubangula abasaakaate ate abasaakaate bwe bagenda obukugu obwo ate nabwo tubukozesa mu masomero gaffe gonna. Minisita w'ebyenjigiriza era avunaanyizibwa ku yafeesi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Nakate alaze obwetaavu bw'abaana b'eggwanga okwezimbamu obukulembeze. Kale nno nga abazimbiddwamu obukulembeze ate n'ennyingo z'obuntubulamu twali agadde bakitwale nga kya buvunaanyizibwa okulaba nga batebenkeza bannaabwe. Nnaabagereka mu kwogera kwe yennyamidde olw'omuwendo gw'abaana abafuna obuzibu ku bwongo ogweyongera buli lukya. Mu ggwanga lyaffe Uganda ebitundu 23 be baana abatawaanyizibwa endwadde ez'obwongo. Ono era yennyamidde olw'ebiragalalagala ebyefuze naddala abaana b'amasomero n'enkozesa embi ey'emitimbagano n'asaba abasaakaate okuyambako bannaabwe okuva mu mbeera eno. Abaana baffe ennaku zino babeera nnyo ku mitimbagano n'olwekyo ne tubabuulira nti balina okwekuuma kubanga si buli kye balaba si buli kye bawulidde kibeera kirungi. Yambe bannammwe ababa bayita mu kusoomoozebwa ate nammwe mwennyini temusirika bwe mubanga mufunye okusoomoozebwa nga bwe babuuliddeko mu kisaakaate. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abasaakaate okunywerera ku kusoma n'asiima abatandisi ba Hormisdallen olw'ettoffaali lye bagase ku byenjigiriza by'eggwanga. Tandika olusomo olusooka mutambulire mu mpisa ennungi mubeere ku mulamwa ate mwewe ekitiibwa muteeke amaanyi mu misomo gyammwe muwulirize abasomesa era mumanye nti mmwe ssuubi lya Buganda ery'omu maaso. Neebaza nange aba Hormisdallen abatuwadde embuga eno we tukuumidde abaana baffe ate nga guno mulundi gwakubiri. Katikkiro era yennyamidde olw'abazadde abamu bagambye nti beesuliddeyo ogwa nnaggamba ku nkuza y'abaana baabwe n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa nga bo abazadde. Obudde bwe muwa abaana byonna ebyo bifuga nnyo engeri abaana baffe bano gye bakulamu. Maido John yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.